emmisa ekulembeddemu okutongoza ekibiina kitulula Archdiocese Development Association of the Laity nga kigatta abakristu abasibuka mu ssaza ly'eTororo abawangaalira mu Kampala n'emiriraano ekulembeddwa mu Ssaabasumba essaza lino EMMANUEL Obbo. Omukolo gwetabiddwa abakristu abasibuka amasaza agakola essaza ly'eTororo nga bakulembeddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abaliko obuli masamo Helen Grace nga akikiddwa omumyuka wa pulezidenti Jessica Alupo. Omubaka bwe Ssaabasumba baasibye abakristu abasibuka mu ssaza ly'eTororo ekirowoozo eky'okukolera awamu nga bayita mu kibiina ekibagatta kyagambye nti kyakuyambira ddala okumaakuma abakristu ku lw'enkulaakulana. And see, we as Association of Tororo, are we walking in the light as one family? Avumidde eky'abakristu abalina omuze okuvumirira ekereziya byetasobodde okukola n'abasaba okubeera abasaale mu kuyambako ebibiira biremye. Please help us to help the Archdiocese. I am also a helper in that way. I am also a helper of in the Archdiocese. You help me to help you. Yebaza Ssaabasumba essekulu lya Kampala police mwogere okukkiriza omukolo guno okolebwa Bugoloobi. Ye ssentebe w'ekibiina kya TIDAL kitongozeddwa Dr. Henry Oproti alambuludde ebigendererwa ey'okutandikawo ekibiina kino. So as to improve education, health, economic, social and spiritual welfare in the Archdiocese. Ono alangidde kaweefube gwe batandiseeko okukungaanya ensimbi ezinaabako mu kuddaabiriza eddwaliro lya St. Anthony ly'eTororo litukaane omulembe. This to me is the greatest reason for us to come together. Bw'atayanjudde olukiiko lw'abamemba 200 baakola n'omu kibiina kino era nga Ssaabasumba Obbo abawadde omukisa. And in obedience to the Archbishop, Minisita asaba amasomero abakristu ku bukulu bw'ogaba ku bibalina eri awali obwetaavu kyagambye nti kya mugaso gye mu kutangaza emikisa egy'okuba obulungi. You are hard at giving. Remember, somebody gave. That's why you are what you are. And when you reflect, most of us here, some people could have paid your fees. Ku lw'omumyuka wa pulezidenti Jessica Alupo yeeyamye okuwa obukadde bw'ensimbi 6 ku akawunti y'ekibiina ziyambeko mu kuddaabiriza eddwaliro era nga ye ng'omuntu awaddeyo obukadde bobeere. But there's a pledge of 60 million. Lwabadde omukolo omutongole okusonda ensimbi ez'eddwaliro obukadde obusoba 200 ze zisondeddwa. Abyan Bali bwanika yakusakidde guli enkulaakulana TV.